Ebintu bwe bityo musobola okubyewala. Bw'abanga mwana wa myaka wansi wa myaka 18 mwewalire ddala. Ge magezi gokka ge nsobola okugamba. Mwewalire ddala oba dduka bwe kiba kisoboka. Kubanga nannyini mwana ow'obuwala bw'anakwatako bw'ati. Nannyini muwala oyo bw'anakwatako bw'ati. Bigenda kuba biwanvu. Ddala. Nina keesi gye nnina wano okumpi ewaffe era muba bwombo omwo. Eggulo taata w'omulenzi yagenze n'asisinkana taata maama w'omuwala ng'amugamba mbadde nsaba ensonga eno tugimalire wabweru wa kkooti. Maama we n'amubuuza nti senga yali mwana wange nga omwana ono owuwo gw'oyagala nsonyiwe senga ono omwana ow'obuwala yali mwana wo wandize ne tuteesa wabweru wa kkooti ku kye wamutuusaako kubanga mwana wa myaka 15 omuvubuka wa myaka 19 n'akwata omwana ate n'amufunyisa n'olubuto. Okitegeera kati era nga bw'oyogedde omuntu omu bw'ayogedde nti mwana mukulu amateeka tegatunuulira ekyo. Unfortunately amateeka tegatunuulira nti omwana nga bagamba nedda tubadde twekwana tubadde tweyagala tubadde tukola tutya naye omulamuzi akubuuza kimu omwana oyo yali wansi w'emyaka 18 nti eyo defilement. So n'olwekyo nga tugenda mu bulamu obulungi bwe tuba twagala okubeera n'obulamu obulungi tulina okujjukira ebintu nga bino naddala njagala kwemfasayizinga abaana ab'obulenzi n'abaami abali wano kubanga ndaga ennyo emisango bwegiti nga gigenda mu by'okusaaga bo ge mazima. Abaana abazadde abali wano nga y'okutereka oba okukuuma abaana baffe. Ebiseera ebisinga tubeera bize nnyo tukola ebintu bingi nnyo naye tetufuna budde bulabirira baana okulaba ki omwana kikyakola. Ebintu bingi ebituuse ku baana tugenda ku masomero abaana ne batubuulira ebintu ebibatuukako ewaka ng'ate ebibatuukako ewaka biri munda mu famire. Abamu ku mmwe ne mukweka n'ensonga bwe ziti naye abaana bano tebajja beerabira ate omusango neiba bw'anaamala n'aguloopa naawe ogenda genderamu olw'ensonga wamanya ensonga ate n'otagikola ki n'otagiwaaba. So abazadde tulabirira abaana baffe tufune obudde obulaba abaana baffe tufune obudde okuba nga tutuula wamu n'abaana baffe nga tumanya ki ekigenda mu maaso. Leaders are the worst. When we talk of the leader, they just listen from here and they keep quiet. They will never go back to the villages and educate, sensitize the youth about what is going on. That's why time you see the youth say, we are tired of the government. Now, if you are tired, what are you going to do? Is there any way you're going to change it? Is you who brought it? So, if you have not brought it, then let us get away. Let us task the government to support us, the youth. Say the government should support you and give you developmental fund. But the government. If you talk negative about the government, that means you are pro-government. Then you also have to look for you. Why are you pro-government? That means you are about to form a Muyekera. You get it? Because even in the matters you can form Muyekera to collaborate with when you are planning what to do about the government. So you, the leaders, my humble request, Rikusawa, to iteba youth, to learn our war, to say, sensitize, counsel them, so that they should leave whatever they're doing. That's Jaga, whatever they should leave it. Then two, there's an increase of domestic violence in the village there. To become, I don't know how I will call it. Then the husband attacked the women to become a drama. Whether it's tired, just come and beat. Poof, 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 then the person that one must stop. And that's how we work as a youth. I remember when I was still young, in our villages, the trading center was about 2 kilometers. So they used to send me to buy paraffin. And they used this bicycle wheel. How do you call it?
buy for me soda from that next trading center. Transport are the one. Say that. Are we the youth? We are not. You are there to help these elderly people. So, security is paramount. And changing, you be a behavior change. That's a sort of behavior change. Because what you learn from here, you are going to tell me, then you change my behavior toward whatever I'm doing. So everything begins from you, the elderly, the youth leaders begin from you. Whatever you receive from here, take it back to the village and sensitize them. I will be so grateful if at all really you can change me your youth to become. Why is it? Erinnya nze Akanjuka William Wilberforce, speaker w'eggomba ly'Emmende luli mulaba wano. Olunaku olwaleero tulina abavubuka era tulina meeting y'abavubuka mu ggombolola yonna abakulembeze. Omulamwa gwa leero guli nti omuvubuka okola mulimu ki era kiki kyogenda okwekolerawo okwebeezaawo mu bbanga ery'omu maaso. Tubadde n'abasomesa ab'enjawulo abakozi okusomesa abavubuka kubanga mu Mmende sub county tubaye tulina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu. Abavubuka babadde basusizza okukola ebikolobero oluusi ne baggweera mu makomera naye kati engeri gye wazzeewo emisomo ne skilling centers twagala tubakume bonna abakozesa ebiragalalagala okulaba nti bafuna emirimu oba tubawe emirimu ffe ng'abakulembeze okulaba nga batandikira okubeezawo obulamu bwabwe mu kitundu kyaffe eky'Emmende. Lwafulo lwaleero tukyazza abavubuka abasuka mu 205 ate nga tusobola okukunga bonna kuba bano babadde bakulembeze. Kati olukiiko olunaabaluzzeewo twagala tukuluŋŋaanya abavubuka bonna tulabe nga bonna baggwayo abavubuka tutandikewo sako yaffe ey'eggombolwa kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti kati gavumenti ssente zeegaba ezigabira mu masako. So olugamba nti tuli ku double Z z'enkola zendya naye omuvubuka tumusomesa okusevinga akasente akatonotono nti bw'aba asevinze 10 lulamba then omwezi ajja kuba asevinze sente meka. Kikakasiddwa nti aba ayina okuba nga ayina emitwalo 30 mu nsawo egisobola omutaasa ekizibu kyonna ky'ayina n'okumuyambayambako mu bintu ebyangungu. So nkubiriza abavubuka bonna mu Mmende sub county nti kati kyenne kyekiseera ati mukama waffe yatugamba kisanja no sleep teri kwebaka era nange nkikaatiriza nti mu Mmende teri kwebaka kukola mpaka last. Abavubuka wanga ngeri nange gyendi omuvubuka kubanga ekiruma omuvubuka munange nze nkimanyi lwaki abavubuka tebasevinga. Abavubuka obutasevinga sente zaabwe bazimalira mu bintu ebitonotono. Bw'akwata akasente akateeka mu bintu ebitaliiyo akateeka mu zzaala ng'asuubira nti agenda kufuna ate n'atafuna ate nekimuleetera okubba kubanga sente z'okozesa nga teziriwo mu nsawo endala ezinaatambuza obulamu bwe obugenda zijjawa. Kati Mmende eno erina obuzibu obw'ababbi babba ente babba ebisolo. Kati twagala tukumekumu abavubuka okulaba nti bwe banga bwe bali mu abo nabo tubajjeyo kubanga waliwo abavubuka nga bo balina omuze gw'obubbi awo nabo tubajjeyo tubakyuse bagende mu skilling centers bayige okwokya enzigi bayige okukanika emmotoka bayige okufumba kitosobozesa okulaba nti Mmende ebeera ku ntiko kubanga ffe twajja nga twagala kukyusa Mmende okulaba nti ebeera yanjawulo. So skilling centers zijja kubakyusa abali ku biragalalagala tujja kulaba engeri gye tubayambayambamu abeetagisa okugenda mu rehab tujja batwala mu rehab naye nga Mmende eteredde ng'eri free nga buli muvubuka yeyagala. Guno mulanga gugenda eri gavumenti eri president waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gugenda wa prime minister omulanga gwenkuba gugenda eri president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti ffe nga Mmende sub county tetulina skilling center era abaana baffe tubatwala yireeri enankulabye gye basomera okuva wano Mmende transport wa buli lunaku yadde aba asomera ku kasente akatonotono naye tusaba amataka weegali gakyali ga layisi gama abaana batalina mirimu basome bafune emirimu balabe nti nabo beebeezaawo mu kiseera eky'omu maaso nakyo nga beeyagalira mu gavumenti kubanga ekizibu ky'endabe wano nti lwaki abavubuka bazze nga bakyawa gavumenti kubanga tebalina byakukola
ate balina nabantu babakumakuma okubateekamu amaanyi ne mulaalo okulaba nti bafuna emirimu ne beeyagala. So nsaba gavumenti ya Uganda ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atuyambe atuwe skilling center mu Mende abaana basobole okweyagala. Ffe tujja kuba nga tuteekawo embeera okulaba nga buli mwana yeeyagala oba buli muvubuka atuusiza okukola nga yeeyagala, kubanga abaana bava mu masomero nga bakyali bato olw'okubula school fees. Bwamala senior 4 abatagenda kuddamu kusoma aba agenda kufuuka mu bulamu bwe okulaba nga yingiza kaseeti. Eno obumenyi bw'amateeka bwe tukyalina mu Mende nti oluusi abavubuka babeera involved okusanga nga bamenya amaduuka g'abantu babba obubbi bwe bukyasinze okubeera nga benyigiramu, obubbi bw'amapikipiki boda nabo bwenyigiramu. So Nantiro w'abavubuka mu kibiina ky'NRM. Olunaku lwa leero tuŋŋaanyiza abavubuka mu ggombolola y'e Mende ng'omulamwa gwakwekulaakulanya. Tukizudde enkola za gavumenti zibadde zijja mu kitundu kyaffe kino naye ng'abavubuka baffe tebalina ngeri gye beenyigiddwamu. Ne tusalawo olunaku lwa leero okubakuŋŋaanya okubategeeza ku nkola za gavumenti eziriwo okugeza nga PDM, waliwo n'ebirala ebigabibwa okusinziira skills ezigabibwa mu bavubuka. So gwe mulamwa gwa leero ensonga lwaki tubakuŋŋaanyiza era nga olwaleero tuvuddewo nga abavubuka bagenda kwetaba mu nkola ya PDM kubanga emabegako awo babadde tebakola ki tebagiriimu. Ensonga lwaki tuli wano genzera nga wendaba naddala mu ggombolola yaffe eno y'e Mende emirimu. Bavubuka bangi tebalina mirimu, abaali baddukidde mu bibuga abasinga kyabatwalira so tukizudde nga bavubuka bannaffe tebalina mirimu gye bakola. Y'ensonga lwaki tusazeewo okubakuŋŋaanya n'okubasomesa okutandikawo bu small business. Abeetaaga okuddayo okusoma bagende beetabe mu kusoma kubanga President Museveni yateerawo zi apps ez'enjawulo omuli okuyiga okutunga, okukanika, okuluka amasweta, okukola engatto, era kye tubakuutidde bagende baddeyo bakole. Abakulembeze kye tubasazeewo tubasindise mu PDM kubanga ssente zijja kumiruka at least 30% egabibwa abavubuka beetabemu nnyo era bagyenyigiremu bagende bafune. N'ekirala tufunyeeyo ku zi banks ez'enjawulo okugeza nga Centenary Bank egenda kwetaba naffe okubayamba okubawolayo ka ssente ak'okwongera mu business.